HQ Media on the mic, Hadija Chigozi bringing to you the best of the shows. Thank you so much for the biggest support. Mwena aban supporting the people in Uganda, really. I'm fucking excited. I'm so emotional today. I'm here to meet my best musician. This guy is very smart. This guy is very smart. Awunya bulungi, alabika bulungi. Simanyi nakumanya oba mubalageko nedda tobalaga lindako katono. Naye nga tesinaba kubeera nga nkutwala mu show olunaku lwaleero ndi n'omwami owamanyi ennyo ate nga he's my best musician. Bapresenters abamwe tebagala kwogera nti nno gayo yakinkubira naye nga ate baba bamanyi amazima. Ekituufu kiri nti akinkubira. I don't dance sizina naye ate wempulira ennyimba ze nsitukirawo kitegeera abantu abanabyeko ku TikTok okwo yatukubira akayimba ako naye nga tetugenda kubeera tumulaba masaawo bazi nga tesinaba kubeera nga nkuyingiza show nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels yentekamu ssente okulaba nga ate naawe show ogiraba mu ngeri gy'ogiraba mpoza ate nga ne baganda baffe aba Ross Coffee Academy nabo weebali nnyo okubeera nga bakubangula ofuuke barista atuukiridde. Sesa kulaba kusanga yo people omise baby nze nakulabira wolovu alina nene gyala for me my love nditirugula nene I'll be my girlfriend love kuwa mudebe engeri gy'otambula nkubya kengeri buba kikumba nkukuba date my love rachontambuza zimairo nenga what people how you doing I'm gonna follow you I follow you again. You know what it is katusubira mu bulungi yaffe tuli bulungi ndi wana ne kigozi you know what it is. Yeah, man. Wow, thank you so much. I'm super excited to meet you today. And thank you for being Kambambi. Webale nnyo kubeera nti no olimimbi w'amaanyi abayimbi ab'amaanyi ebiseera ebisinga obamanyi tebatuukikako okitegeera but I'm super really excited. Thank you so much. Nawe bale kubeera presenter wa kabi ate ng'era oli kamu. Manyi bino byansi man tubireka mu nsi so tulina okubeera kamu. Okitegeera. Wow. That's so amazing. Bana ebakwano olwaleero ndine John Blaq atenga it's going down. Tuinako aneno we today tugenda kubeera tunyumyamuko muka jazz akatagenda kubeera nga katekinga too much of your time. So gwe weno mpya ku channel eno nyiga kagambako ka subscribe okubeera nga wejungako ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga likinga page o following okubeera nga weyungirawo. Okay, so kati tutandikire wasimayina wa kutandikira mpuliranga ebyokugamba ayina ebingi. Tandekeredde. Feel free. Nze wendi kyenna kyayagala mbuuza. Yeah. Okay, so kati starting with your projects, okoze projects Ninjiko emabega kawo. Tukulabe ngobadde okola ne swangs. Zonna ndowooza zisembeyo zikoze na swangs. So kati lwaki swangs abantu abalala weebali naye n'obeera nkuza swangs yokka. Yeah, kisookera ddala before nga sinakola na swangs era mbaddeko ne badirectors abalala mbadde nkolagana nabo. Nanze ekibeerawo omuntu wankolera ekintu ekirungi engeri gyenyinza omwebazaamu nyinza okukola naye emirundi ng'esatu oba ebiri nzirayo mulaga nti nsi because sigamba nti omuntu nti kyonkoledde kirungi naye ate n'otaddayo. So badirector abasingira bonna benkoze nabo video mbawa 2 so nsonga kuba saaza nkoze ne songs projects ezisukka mwemu ekifaananyi kyabwe era kyebampa emirimu gye bankoledde mirungi ekifaananyi kirungi kina level endalako kyanteese so nadde nino balaga nti ensiimye era netukola era nkyakola nabo then era ne badirectors abalala nabo bonna tebakola bubi nabo bakola bulungi era nabo nja kuddayo era tukole ebyenjawulo manyika kinazudde kyendaba nti naawe omuntu ng'omuyimbi naawe olina okwenyigiramu ekyo ekintu si director kugamba kino naye omutula wansi nemu executinga something nemukikola nemuvaayo mwena nemukola ekintu ekyakabi oba kitegere so kati kyekyo era ne badirectors abalala manyi we tutuula netukolerga nti tukole kino na kino tugyeeko ekintu ekyenjawulo emirimu gibe nga gitambula. I'm super excited, guys. Akagambo excitement nyingi nnyo. Excitement nyingi nnyo nakola leero simanyi nakyakukola. Naye nga ate tukyagendera ddala maaso 2021 gubadde mwaka si mulungi nnyo naddala ku saidi y'abayimbi. Tubadde mu lockdown okumala ebbanga ddene nnyo naye ate nga gw'omu ku bayimbi abakyasinze wano mu Uganda n'emirirwano okubeera nti n'okikubira ddala waggulu nnyo abantu bangi nnyo like bazikira mu lockdown tetwaddamu bawuliza omanagiza ate okubeera nga weekuumidde waggulu. Kisookera ddala nebaza abawagizi bange abambeereddewo buli mu mbeera bizibu bibadde bingi ebirungi bingi n'ebibi bingi naye basigadde nga bali nange
kasera katukane gwamu n'amayino ga naye bannange nkyalina obuganzi eri abantu naye mbebaliza ddala okuba abasupportise nga bambeereddewo neneebaza ne media houses abapushinze endongo yaffe badijja abazanya endongo yaffe nammwe gye mubeereeyo ba tiktoka n'okola ngambye obuyimba nga obwagala ate naye nonkyazaako nange nenjogerako n'abantu abali ku channel engeno kiba kitupushinga so esingira ddala nkolagana ebadde wakati wange n'abantu byebimu ku binyambye okuba nga nkyastadinze mu bantu nga mwendi then n'ekirala of course emikwano omuntu oba olina okuba nga olina emikwano egikuzimba si mu bubi but olina okuba nga olinako emikwano ng'omanyi nti onaagwa mu kizibu waliwo omuntu gwoyinza okubira esimu nagamba nti mani soko nyamba emiliyoni nga 3 njezikuwa so emikwano nakyo kimbeereddewo then ne mukama katonda naye anstandingiddewo bambi ambeereddewo okuva natandikire okuva nazaalibwa Katonda atandekeredde nzo omu ku bantu abakkiriza ddala nti mukama katonda jaleera akola kubanga nzikira gye nava gye nasookera bye nayitamu ne paka kati wendi nebaza mukama katonda ne famire yange mikwano gyange bonna abaliyo nga bansabira birungi byerere bezimu ku nsonga omanyi ziba nsonga nnyingi zoyinza okugamba nti ezikuviddeko okubeera nga wooli nsonga nnyingi nnyo bangi abansabira nga sibamanyi nabo bamanya nga banjagaliza birungi era nabo bakontributise kyamanyi okuba nga career yange eri wano wendi yeah. That's so amazing. Okay, so kati okuva wayawukana ne management yo eyasooka ebigambo bingi nnyo byayogerwa abantu bayogera ebigambo bingi nkakasamu ekyo ekiseera wafuna depression era ng'omuntu ali nomo ekyo tetugenda kubeera nga tukiyingiramu nnyo naye kyenjagala okwebuuzaako nti okuva wayawukana ne management yo mu ekyo ekiseera abayimbi bangi bazze bayawukana ne management zaabwe ne tubeerabira ne tutaddamu yadde obbawulira nkakasa nti you're doing even 100 times better okusinga wewali ne management yenkadde. What is the secret behind that? Ekisokera ddala omanyi ebiseera ebisinga nti baba bali mu kudawutinga nga bagamba oyo kigozi tagenda kukola ekiro tegenda kukola ebyakola tebigenda kukola kati ze nabeereeyo nga abantu bagamba kati ono kavudde ku management kebafunye obutakkaanya of course nsonga nnyingi ezanviirako okwakola ne management so nabiddamu ebyo ate sijja kunyonyola buli muntu waliwo ensonga ezimu ngo olina zisirikira nga gwe omuntu birungi bingi bye byaliwo so kati bino ebyo tebigenda kuneerabiza ebirungi ebyaliwo so it's better nti ebyo ne tubivaako naye abantu bagamba mwana kagenda kubeera nga bagundi kabeere nga bagundi tagenda kuddamu kuwulirwa so nawulira nga ezo comments ate ezo comments zampeera ddala amaanyi okitegeera ningamba okay omanyi sometimes obanga olina abantu balina provinga bayirawe abalabe bakuyambira ddala okutuuka ku target so n'okutuuka ewala wotandituuse ebiseera bisinga wobeera nga tolina muntu ali ku criticizinga ng'oli awo gweyokolera bibyo buli omu ali mu kuwaana ogwa mugunya ogunene nga toyisobola vaayo naye abantu webakcriticizinga webakoma okukuba okomoguma webakoma okukuba omutima yegukomoguma so nze byonna babiŋŋamba nga kati neŋŋuma omutima neŋŋamba kati ŋŋanze how am I going to prove to these people until I can make it even without the former management? Okitegera so nebaza management yange ginna sawa zino nti tutuula ne twogera tusobole okubanga tulaga abantu abalowooza nti omuyimbi wava ku management yago no kisokera ddala abawagizi webali ennyimba nze wandikira ennyimba zange I'm still writing my songs kati ngamba why okitegera of course bingi bikolebwa but you have to make sure nti era wekwata ku mukama katonda gw'olina olopera nti mukama kino na kino olwana naye nga ne mukama akulwanira era mwebaza nti I'm still standing I'm here and I'm not going anywhere. Wow. That's so amazing. Yagwe wewandikira ennyimba zo? Nze yewandikira ennyimba ennyimba zange zonna nzazewandikira ng'olina omutwe gw'amaanyi kitone kuva mukama katonda. Okay guys, manange tukyali wano ku HK Media manya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi goyina ndaba omulundi gwo ogusooka. I'm super excited today ndi n'omuyimbi wange. Guess what? This is my number one artist. He's very calm. Ekisokera ddala muyimbi w'amaanyi ayina the biggest talent so kati banange simanyi tolina kyosobola kuŋŋamba naye ng'ate gwe wena ansupportinze oli wakabinyo gwe wena anfollowing okuviira ddala gye mbadde Dubai paka wano paka we nnaabagambira ddi lwenzirayo thank you so much yita mukwano gwo ate naye abeere nga atweyungako. Okay, tugenze ku 2022 omwaka guno eno gwakatandika whereby nti guzze ne chance nti batusumuludde tusuubire ki mu John Blaq? Of course ndongo naye bimu ku byembadde missinga kwe kulaba ku bawagizi bange ennyimba tubadde tuzikola mu lockdown yawo nkoze ennyimba eziwererako ddala nkoze ne lutalo yampayo oluyimba olulungi nkwebaliza ddala anko
Chris Evans nampa oluyimba olulungi so naye nga zonna ennyimba tuzikoze mukwano naye nga tetulaba ku bawagizi baffe guno omwaka kusiza nti batutadde enzirongolodde ffe twasimuludde dda era mpulira essanyu nga bannanga wali ne wali nnyimbire ku bawagizi kati era kati tugenda bakuba bukubi endongo then ekira nti batutadde kati ke kasatu tulina okukosa kyasa eno nti sente weziba ziyingiddewo advice eri mbayimbi bannange oba n'abantu abalala of course economy yonna ebadde eggaddwa naye kati okuva nti bagitadde buli kimu kati kiri fully open olina omakinga sure nti okolawoko ne investments obula torelayinga ku mulimu gumu because toteeka amagi gonna mu kisero kimu ogateekamu in case gonna gamenyeka lumu tozza so kati ng'omuyimbi bayimbi bannange tetuddamu kubiri kutandika byakubeera ku kamera nti tusaba kawunga biki tuli exemplary mu bantu tulina obbalaga siganye tuyimba naye tulina obbalaga nti tulina ebingi bye tusobola okukola kati abantu ekyo tulina okujjayo ekyo ekifaananyi ekyabadongo nti abadongo tebalina makulu baliwo okulya bulya ssente nakwebaka n'abakyala nakunywa myenge okitegeera so right now nze kati nti batutadde ndi mukulabira ddala nga nja okugulawo kwa venize ndamu nyinza okujja kasete akambe esawo nti endongo niweba ekalubyemu nga nsigala nga ndifuna ku kasente ate ne buno obubizinesi bukuyambako nti endongo niweba nga waliwo weetaaga support kuba naye waliwo weetaaga support kati nga zino bizinesi nazisobola ogifujjirira nesigala nga moving on. That's amazing. Gwe ndowooza gy'oli onyumirwa show nange so kati omuntu yenna bw'aba atandika ng'atandika endongo ng'atandika anything oba career afunamuko like okubeera nti anyigirizibwa okunyigirizibwa oba okwambuka anyway tekubeera kwangu so kati gwe wali otandika ng'otandika career yeeno eya music oyinamuko obuzibu bwonna bwe wasanga ng'omuntu ng'oyambuka? Yes, of course obuzibu bubeerawo buli mu kintu kyonna ng'okitandika bubeerawo nze okusookera ddala nze mu famire yange teri yali amanyi nti ndi muyimbi okujjako obuganda bwange ate nga nabo ndooza nga tebukikkiriza likinga nabo nkibulamu busobola oyimba kati nga kiri mu musaayi naye nga ndooza generation empya eri mukireeta nga mu kika kyaffe temubadde nnyo bayimbi so kati ng'omanyi naye ba African parents kibaziba omugamba nti oli muyimbi oli boola they don't believe in talents for them what they believe in kusoma school soma ofuke doctor soma okole ki tebakkiriza nti omwana aba ne talent asobola giryako so nze bambi olwekyo nati ogamba bazadde bange nenjiri bazeka nga kimbeeramu nga mbeera ku ssomero neeyimbya biki kati okukifokasingako ennyo nga nvudde wa anti wange abeerawo bweyogerere kati neŋŋamba ngati nga nkola mu bikampani eyo mpoota mwazaamu kati neŋŋamba kati kariya yange eno naye kekaseera ngezeeko giwa ku maanyi siganya abayimbi bangi abatavaayo abayimba naye nga tebali mu kuvaayo naye nze nzikiriza nti mukama agenda kumpa ekisa mpitemu so nentandika okuyiiya ne mikwano gyange kati wenasinkana abo bamanija bange because our former they weren't managers nti bali bamanager nti bansanga busanzi no we are like brothers we grew up together we hustled together bingi yeah so kati nabo olw'ensonga ezimu nti we hustled together nga mbabeererawo nga nabo bambeererawo kati it was their turn to be there for me nga nvudde wa anti nga sinawe kyengenda tandikirako so they had to support a brother okitegeera so nga bampeerezayo ke balinawo nange nenjiye eno mu kupoota nange nengattako kyo nengattako kitegeera awo nafunira ne Faizo he told me is your brother kati ng'olumu tuyitanga nange tupika endongo nga tupika endongo buli lunaku muyita buli lunaku muyita nenga akayimba abantu tebannakawa amatu nga tebakategeera so ezo zonna zonna gye mugezaho okugamba nti ebizibu byonna bibeeramu ebyo okitegeera naye era tekitegeeza nti oggwamu amaanyi kanzala nakasaka natuuka kilabu ezakabi nga bandabira ddala nga ndi kasiufu ndi kampi ninga kana katonga bakubawunsinga bawunsa nakubawunsinga nagamba gweva wano kati nga olumu Faizo yayingira napika endongo nze nensigala mu mmotoka okitegeera so ne baproducer abamu katwala producer yangamba your voice can't make it you can't sing okitegeera nangamba ku studio nangamba you can't sing wawulira otya mu kiseera ekyo? Of course I felt bad but inside me I was feeling something unique. Ngamanyi waliwo ekintu kyali kingamba you'll make it one day one time you'll make it keep on moving so I had to look for another producer nengenda wa producer nebaza nnyo Daddy Andre he welcomed me nandaga nti kyenina ate kya muwendo nnyo abala kye batalaba so sometimes bantu banawinza okubeerayo n'ekintu ng'abantu kulaki bakuwa because nga kiri unique nnyo tebakirabanga nako nga balabye ddala tekisoboka nga gweobagamba nti ze ngenda kubeera kino oba ngenda beera politician nga mu family yo bagamba tekisoboka tetubeerako na politician
oba n'omuntu gweyagala oguza idea oba akuyambeko nga idea gy'omuntu alidde nene nnyo ng'emususeeko so butagamba nti nene nnyo kati ng'agamba ekyo tekisoboka vani wano oba okitegera so sometimes anti obakoma okuba nti bakukiririzaamu prove them wrong obakoma okugamba okujerega prove them wrong because producers yangoba naye omuntu omulala yandigenze n'atuula wakanagamba kati kiganya no producer gwe mbadde nzikiririzaamu kuba nze producer nali mukiririzaamu nnyo naye yandaga nti I can't make it kati nenzigwamu amaanyi essaawa eno producer yawulira atya simanyi naye ndowooza ebimu biba ku pulaani ngera yesu yagenda okuva mu ggulu okujja ku nsi ng'amanyi abagenda omulyamu olukwe amanyi abagenda omumukomerera so sometimes abantu abamu bajja kutuukiriza plans mukama zaba yakolaki zaba yateekawo era nze siminaako obuzibu because mbe kubanga ndi naye ndowooza sandibadde wendi oba okitegeera so eyo ndowooza mukama yamuleeta mu lugendo lwange nga he was part of the journey era musabira mikisa mukama mu blessing amwongere emikisa kwa byonna tuli ku nteekateeka za mukama Katonda so kati bwe nagenda wa Daddy Andre nangamba eddoboozi bulijjo lyennoonya era oluyimba lwetwasooka okola baluyita romantic are you a romantic you a romantic baby kati nimugana naye eddoboozi erina nangamba gwe tomanyi kyolina okitegeera nga mpulira ddala nali mpeddemu amaanyi kiringa wa mu relationship wonaava omuntu ng'akumenya omutima kati omulala gw'osanga olabya ddala mugamba I love you naye ng'olabya ddala oba akulimba nimugamba but do you mean it okitegeera so kati kyekyaliwo wa Daddy Andre yandaga nti nsobola era saakomawo ne tugenda mu maaso tukuba ennyimba Sweet Love that was my next project after Romantic olulimba olwokubirira bate nfunirako kolaba eyakabi kuvinka oba olaba emikisa so sometimes oli ayinza okukugoba bagamba kugoba yakuwa ekkubo ng'ali mutwala ku muntu omutuufu mukama gwe yakutondera kwanze wa Daddy Andre struggling Romantic twamupika n'ayitawo ne Sweet Love nenfunirawo kolabo kiba kizibu nnyo upcoming ofuna kolabo nga yakatandika naye nafuna kolabo n'omuyimbi omunene yaye nebaliza ddala Swangs Avenue nebaza ne Vinka okuba nga yampa omukisa okukolako naye ng'ate nali nkyeyiiya nga sina mastering na muzannyo gwange ng'omuntu nga neetya n'okwetya naye nampa omukisa ne tukolako ffenna so okaya yange weebadde then n'ebizibu ebibaddewo ebirala nti management biki naye byonna nze kati naguma kubanga ebizibu bisanga musajja oba toli musajja omusajja tekitegeeza nti oli musajja nti musajja mu mutima olina okubeera strong you have to be a man in your heart ng'oli strong oba oti so ebizibu oba nga toli strong tebisobola kukusanga ebizibu bisanga abantu abali strong ate n'ekirala Katonda tasobola teekawo challenges nga tosobola overcoming Katonda akuwa ebizibu ng'amanyi nti you overcome it you just have to talk to him you just have to pray to him n'akuyamba wow John Blaq is super amazing guys ndoza show elabika ebanyumira bulungi nnyo support me guys I'm just a normal girl with a big dream okitegeera so if you haven't subscribed please subscribe today please subscribe share call all your friends to come and join the amazing show okay so kati tukulabye nti kale nawe oviriddeyo maanyi ogezezaako ate ng'okyakikubira ddala olinayoko talents ez'abaana nawe boyambyeko ng'omuntu kisookera ddala nze naye nakatandika okuyimba 2019 gwe mwaka gwe nakubiramu kati mukuba tuba twakava mu 2019 nga tungira 2020 covid najja covid mukujja nfunye obutakanya ne management bagenze YouTube channel yange babitutte ebintu byange ebimu nali n'okuzimbirako ng'omuntu ate covid naye n'atusabula bubi nnyo nga tetukyakuba bivulu oba kitegeera so kati 2020 yona netumubeeramu 2021 yona netumubeeramu ekyo batutadde 2022 isn't it timukuta 2022 kati nze kati wemba giri emyaka emba ngamba nti sijibala guno gulinga mwaka gwange gwakubiri mu industry ng'ejja covid tuli mu jibala naye tuba tugibaze kuba gwakuna so nali kyekyali ekirooto kyange naye ng'omuntu mbadde financially down nga sikola sirina ssente of course bangi benagendako ne betwalako ne studio balinga abayimbi babiri nemba recordingira ku nnyimba nga njaya nange mbeeko ne gwenkolako naye saawa zonna nange nkyetaagira ddala support nga nze so ndina ekirooto ekikwata ku bantu naye saawa zino apparently embeera sennungi I'm just rebuilding myself naye wennaamala nja kukwatako abo abantu naye mungeri nyizo yinza okukwata ku bantu bayimbi banange bangi bempadde okuzikola bozi ate nga zibayambi nakola lulimba ne grenade namuwa replace me nakuba nkuloga
n'agenda ddala mu maaso. Nzijukira Mudra waliwo ebyali byekutemuka onajja nagamba John ne twogerako naye ne muwaku advice ne mugamba ki ekyokola ne management ye kyansanyusa tewayita mwezi gumu Mudra n'ahitinga. So nange n'engeri gye ndimukwata ku mikwano gyange wabweru eyo nange omanyi wennyamba nfuna essanyu ate woyamba ofuna. So ndi mukuyambako naye era sinnayamba nnyo nti nomimbi gwensayinize because nange nkyalina bingi nkyalina okukolako oba okitegeera. Naye wenaaba mbikoze nja kukwatira ddala ku mwana muteeke mu John Blaq Music. Mpozi n'ekirala abaana okuyamba deni n'abaana benkola nabo I'm employing them basobola okuba nabo pafuna katono kemba nfunye. Ninanga badansa nina dansa wange Medi Mazina tuvudde wala naye nina champ bouncer wange is loyal to me, they are all loyal to me. Tuvudde mu struggle. So nange industry kibula yebagisiba naffe twakusoba because bantu bangi abali banfunako akatono. Naye twebaza Mukama nti batutadde ate tujja kuba tukwatira ddala ku bantu bangi. Gye bujja ngenda kola John Blaq Foundation nja giyita Blaq Foundation ng'era nkwatako ku bantu abali abaana nga mbakwatako mu bitundu ebyenjawulo abatesa nange nzizeeko mu community ekyo kyemba nsobodde yadde tekijja kuba kinene naye azonga zikimpa essanyu. Bana shanyumidde nnyo sagale gwe sagala shegole nga tegole ko ku SK Media ile hali ja Kigazi nkutusaako ebyo byagala olaba. Tuli Kampala Uganda Nakulira lero ate nga nkuletedde ku John Blaq. Obudde alina butini kyovola obudde tututte butono nnyo naye nga tembi ayogedde nkakasa ofunyeemu ate onyumiddwa nnyo. Nga sinaba kuva wano eno njagala nnyo okwebaza mwe n'abambi abansapoti nze sina ngeri gye nsobola kubeebazaamu naye kye mulina okumanya nti nsiima. So kati mwongere bambi support mu sharing mu commenting mugire mu subscribing muitane banamu ate baberenga banjoininga nga tetunaba kuva wano mbadde nsaba abafansi bo balekereyo akagambo. Bafansi bange naddala abali mu diaspora mbagala nnyo mbagalira ddala mwebali okusupportinga okumbeera buli mu mbeera mwebali kubanga mweyo side ze kyemba mulina mumanya mwe abalina internet eri cheap. So mbeera ddala n'obudde obuli ku internet okustreaminga ennyimba zaffe bambi mutuyambe wemukoma streaming obutabalimba tufuna kuba ku YouTube yange nfunawo kasente kambeesaawo. So yadde oba tozze mu kivulu kyange nolaba oluyimba lwange n'otalaba lwange nolaba olw'omuyimbi omulala nga munnauganda oba omusupport nze tusooke buy Uganda build Uganda. Bali abalala tebatumanyi naye at least wojje Uganda omanya nti at least support ze mwana wa Uganda naye ali mukuwa abaana be Uganda emirimu okitegeera. So tusiimira ddala obutabana siri mubasaba nti munyambe nti tekiriiwo already muli mu kunyamba era nsima just keep on the love mutusupporting nze tugenda kujja tubayimbire gye tutanajja naddala e Dubai mbadde natera okubuuza ojjako dya Dubai koza abaana bakulinze malidde ddala ebbanga nga sijja nasembayo okugenda e Dubai mu 2019 before my Airbus concert. So ebbanga ddeni mpulira mbalinamu ennyonta ngenda kujja mbakuba disco then nekyala kyensobola bagamba bavuka bannange twekuume ebirwadde bingi siriimu gyali tuyinza okuwona COVID ne tutawona birala then nekyala tubeere bakozi tubeere bagezigezi okitegeera ate nekyala twekkiririze mumanye embeera buli wamu buli omu aba ne background nga si nyangu naye toggwamu maanyi Mukama Katonda oyo gyali ate Mukama Katonda atwaniriza nga bwe tuli leero tubeera ne Mukama Katonda alinga omuzadde leero omunyiiza n'enkya n'akusonyiwa. So onyiiza Katonda tolowooza nti akunyigidde paka Katonda muzadde ate asonyiwa buli kaseera. So niwoba omunyiizizza go back to God weekwase Mukama Katonda ajja kuba kuyamba mu bintu bingi. Nze when I was starting nali sikkiriza nti I'll make it in life kusinzira ku background ya family yaffe we yali akayumba ke twali tusulamu nga n'ekyokulya tekibula mama wange we yali asula akayumba kalinga kambuzi bwe kati. Mwakulirawa? Nze nakulira Kampala but my family eri Jinja abamanyi bakaba bamanyi wembeera yali nyangu naye nebaza Mukama namusaba ne mugamba Mukama onyamba I'll preach your gospel to the people because people think nti wobeera nga oli muyimbi oli illuminati ebintu tebiriyo okubeera successful tekitegeeza nti olina okusera olimanyi olina okuloga olina okugenda mu nnyanja olina osamira olina okusaddaaka munnange nedda you just have to believe in yourself gwe ng'omuntu ne Mukama Katonda ebyaddala Katonda akola because ndi wano nebaza Mukama sinaako maanyi ga kisigisa kandiko but I'm successful and I'm making it. I'm helping people. So abantu ezo mentalities embeera nazo okubeera owakabi olina okuloga okubeera owakabi olina okusaddaaka ebyo bijjeeko munnange work hard kye kisookera ddala wookoma okukola
ne mukama omupulizibwa ate nekyewuisa mukama niwabanga yakola destination yo nti tojja kubeera bulungi nnyo nawe womupulizinga okitegeera nagamba naye n'omwana bambi alaze nti ayagala oba okitegeera ansabye kulwaki simuyamba kulwaki nyamba bali abatandiika abatanfaako kuba abangi mukama bayamba mukama ayamba ababbi nabba sente nyingi nga tebamukwata nayamba abatemu ne batta abantu bangi bassa abantu tebamanyi gye babulira kati ate ggwe otali mukutta abantu otali mukubba naye nga oli mukuyita mitendera emituufu ekyokusininga we are all sinners oba okitegeera we are all sinners naye ekirungi nti orealize ensobi zo you've talked to God about it omwetondedde move on with life so bantu baganda bange mwena abaliyo temugwamu manyi kukyeyembera sinungi mukaba amaziga biki byonna bizibu bingi naye kyemumanya naffe tuyita mu bizibu bingi naffe bemulabirako nti abayimizolo zaabayo kati oyo omwana wa mugaggo yalina sente maani wenkutwala gye nasookera gye nali mu bulamu bwaffe obwasooka you can't believe it but I'm here because of God's mercy just kyesolo baga your message ngisembezaayo tebadde part of the interview but just ngamba bavuka bannange believe in God genda okuba epatezo have fun but after manya nti mukama gyali musinzera mwebaze kyekyo kyokka noba togenze mukyaki nowoniringa wansi mukama ajja kugaidinga akugadinge akulage ebirungi akuleetera emikisa akuyiweko amafuta amalungi you will make it in life you help your family ate nekira when you get help others ate oba oyamba teweta you don't need cameras around you n'omuntu noba takumanyi ng'olaba yeetaaga obuyambi bwo muyambeko nakatono koolina okuyamba tekitegeeza nti olina okuba nga olina sente nnyingi noba n'omutwalo ng'oli yeetaagayo ebitaano agula airtime muyambe wookoma okuyamba okoma ofuna naye mukama tasobola kugamba nti lyolunaku wayamba gundi kati nkuddizayo emitwalo 5 oba ku mulimu gwo bosi we agenda kwongeza omusaala oba bagenda kwongeza contract gujja kukola ebintu nga biflowing yes mpozi abawagizi bange mwenna mbebaza okumpagira n'okunsupportinga nina oluyimba lwange olupya lwe bayita follow ate nalulaba you can go to my YouTube channel no subscribinga John Blaq Music no subscribinga nolulaba baliyita follow ku Instagram so okunfollowinga John Blaq Music ku YouTube John Blaq Official ku Instagram John Blaq Facebook John Blaq Music ku Twitter mugende musubscribinga mulaba akayimba kanga kapya ka follow omise ngenda jogenda I'm gonna follow you I follow you na jonagenda I'm gonna make it I'll make it nebonkubo mwenda I'm gonna follow you I follow you na jonagenda semi nenga musubscribe ne ku YouTube ya Kigozi Hadija Kigozi msolo kuba mulaba ebyenjawulo byaleeta buli kaseera nze nange na subscribinga era programs zo zinyumira okwata ku bulamu bw'abantu nsiima nnyo kama bampeera omukisa I love you so much twekuume